Rapa ni kwenda pekee bila tena ya kupokea. Mungu mambo kisha mboka nimefunika kila mtu tajaba wanasema usifunge kwa nipo kwenye track na malengo moto ni kule niko kwenye mwendo na kiasi hiki ndio sabati na mapengo na songei mimi kinachonipa chati ni vitendo ni vagai haki enye for real cause I'm hot. No. Mulakanga bakoye. Nakoye. Ngwe yakatandika. Amaanyi ge tukozesezza nga tujjumbira emisinde gino ng'emaanyi ge tuba tukozesa eri omulaga gwa Ssaabasajja okulwanyisa akawuka ka siriimu naddala ebitundu 9 nga mwekebeza ebitundu 9 nga mwejjanjabisa ebitundu 9 nga temusiiga by 2030. Okwebaza abantu bonna naddala ab'eggomba lino erya Kisoga Ntenjeru abejjumbidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne bajja okwetaba mu misinde gino. Njagala okwebaza abantu bonna n'okusingira ddala omukulu eyakirabye nga kya nsonga n'atukwasa ekifo kino ffe be mulaba bwe tumaze okudduka Ssaabaddu yakoze enteekateeka tuwummulireko ku bbiiki ffe aba Kisoga Ntenjeru naye ng'omulanga ogusinga obukulu gwe gw'okulaba nga tumalawo akawuka kano akamukenenya okukamalirawo ddala naye ate oba oliawo essaawa zino omulimu gwaffe omukulu gwe gw'okulaba nga tukakendeza tukubiriza abavubuka yonna gye muli abaami abakyala Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagutukwasa kitegeeza tuvunaanyizibwa ku biki ebigenda okubeera mu ggwanga lyaffe ate oba oliawo n'Obuganda okusigala nga tugumiza ekibira ng'olugero lwaffe erugamba. Twagala okwebaza mwenna abadduse era tukkiriza nga kuno kugattako bugasi naye ekisingira ddala obukulu bye tukola nga tetuli mu misinde wano. Mwebale nnyo mwebale. Richard omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru wano mu Kyaggwe. Olunaku lwa leero gibadde ebimu ku bijaguzo eby'amazaalibwa ga Kabaka gye gibadde emisinde. Ffe ng'eggombola tutuukidde no mu luka gw'Etterere. Njagala okwebaza abantu bonna naddala omubaka wa Parliament w'ekitundu kino omukulu Maseruka Robert okwetaba mu misinde gino. Tudduse era tutuuse bulungi nnyo nga tuli bawanguzi era nze ndoza mbadde wakubira oba wakusatu awo. Obubaka eri Bannakyaggwe. Obubaka eri Bannakyaggwe mwenna temwerabira ekigendererwa ekikulu eky'okudduka emisinde gino kwe kukendeeza oba okumalirawo ddala siriimu naye okumumalawo abalina beerwaneko nga tebafuba kusiiga batalina nammwe abatalina temwesaddaakayo bwe mutyo
mwegendereze musigere nga temulina yengeri yokka eyinza okumalawo sirimu kyekigendererwa ekisinga okuba ekikulu okudduka kuno. Tuviidde ku ddwaliro lya Kirona Hospital ekisoga nga tuzze ku misinde gino nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 70. Omulamu omukulu gw'okulaba nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya naddala ffe mu basajja. Era olwaleero tuli wano tukebedde abantu ab'enjawulo akawuka ka Mukenenya okumanya we bayimiridde. Abakalina batandika eddagala, abatakalina bongere eddala okwekuuma nga Ssaabasajja bw'atukubiriza. Tukebedde n'ab'amaaso okulaba abalina amaaso kubanga jjukira Ssaabasajja yaggulawo eddwaliro ly'amaaso ewaffe Kisoga. Era tukebedde abalina amaaso ag'ensenke ne tubasindika ku ddwaliro bagenda kuba balongoosebwa ku bwereere. Abalina endwadde endala ez'amaaso tubawadde eddagala ku bwereere, abalala tubagabidde galubindi basobole okuba nga basoma. Twongedde n'okukebera ku sukaali, pressure, endwadde ezo zitaluma naye ng'ate zabulabe nnyo eri abantu baffe. Tandika n'erinnya lyo mbulireko lwaki adduse olunaku olwaleero? Olwaleero nziruse olw'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka kyekinzirusizza nga mazaalibwa. Oli myaka emeka? Ndi myaka nga 78. Nyanze Paulo Ntale eriya kansala w'ekitundu kino ate nga nze ssentebe w'enteekateeka z'emisinde gya Kabaka egy'omulundi guno mu ggombolola ya Nanfumba Tendere. Tuli basanyufu nnyo olw'amazaalibwa gano era Ssaabasajja tukunyozayoza kutuuka ku mazaalibwa gano. Tutegekedde ku mulundi guno tutegekeddemu Amawulire agamanyi Bangambye osose n'oyitawo wano. N'ayitawo tugenze tutuuka wano naye yayiseewo abavubuka b'omulembe omutono kitukakatako okuba ab'enkizo omulembe guno tujja kusigala nga tuwagira Obuganda ng'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze ndi Museesa ku ggombolola ya Ssaabaddu erinnya Kibongo Justine. Tuyozayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 71 egy'obuto. Mukama ayongere okuwangaaza. Kati Ntenjeru Ssaabaddu tutegekedde mu muluka bw'etterere era nga Ssaabagabo Tereri yeetegese nga mu kudduka emisinde tukomekerereza wano ku Palm Island Beach. Ssaabagabo weebala enteekateeka awangaale beene. Mufunamu nga gwe. Erinnya nze Kansala Namuyanja. Emisinde gya Kabaka gino mirungi nnyo. Ekyokusooka nga tetunaba kubanga tugoba akawuka. Naffe bennyinnyini ababa badduse tusigala nga tuli balamu. Nga tuli balamu bulungi, tufulumiza ku butwa. Ate ekirala buli muntu yenna alaba nga 23 akawuka kagenda kuba nga kali mu Uganda muno, mu Buganda mwonna nga tekakyalimu kuba kati abantu obalaba balina ekigendererwa ekyo ffenna. Naye olaba n'omukadde n'omuto buli omu obulamu buba buzzeemu, amaanyi gaba gazzeemu bulungi okuba nga omubiri gwonna gukoze eddugiro. Neebaza abantu bonna abasobodde okujjumbira emisinde gino kuba ekiseera kino kizibu nnyo naye abantu bajjumbidde omulanga gwa bbaffe ate tumwagaliza amazaalibwa amalungi agundegunde.